Kinana munana akatonyezemu sigire fama kwaniriza nnyo emete kubidiyo ziri dakika ziri munana zisatu ssaawa ebbiri ez'akamwezi k'olunaku olwalinaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa mwenda omwaka 2024 mu studio ndino temukungu kinaamala muntu wa wansi wakiri abe wa bulijjo wakiri wa bulijjo nze muyita senior citizen ali atwaddeko obudde olunaku lwaleero twogere ku nsonga ezigatta ettaffaali ku Bugisu wamu ne Uganda okutwaliza awamu. njagala balabusaako esitambuga supiidi bingi ebyokulabirako biyitirivu. njagala balabusaako mwenye abawuliriza basigine mbooko bali kubanga muli ku radio enganzi amanya Mugo Elfman ndi mutuuze w'Embaale ayagala Mbaale ne Uganda otwaliza wamu. Era leero Esther ali mu kunvuga supiidi aleese emiramwa giringa 1000 gyonna gigatta ekintu kimu. era okusookera ddala njagala kwogera ku kigambo ky'okwonyeeko eky'obutabanguko mu family, domestic violences. Nsuubira abantu abasinga nze ntera okigamba nti tuyina obuzibu mu abantu abasinga twetaaga kubakebera emitwe. Beetaagira ddala okuba nga bakeberebwa emitwe kubanga osanga nti omuntu alina ekintu kyakola mumanya nti si mulamu bulungi. Abantu bali depressed, abantu bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. So nsuubira nti abantu abasinga beetaaga budaabudibwa. Era nsuubira nti singa okozesa eddoboozi lino ng'erya radio noba ng'ojja n'emiramwa egigezaako okuzzaamu abantu amaanyi kijja kuyamba. Oyogedde ku Mbaale oba Bugisu yaffe. Bugisu tugyagala mwenna naye obuzibu bwe tuyina nti tetweyagala. Twagala Bugisu naye ffe abantu abalimu tetweyagala. Ebintu byanjawulo ebyo byanjawulo. Nti wowulire omuntu ebweru eyo ng'ayogera ku Bugisu ayogera n'amaanyi naye kati yisaawo erinnya nti Esther mbadde nsuubira nti Esther yalikoze kino atukulembere. Forces zonna zijja kujjayo buli kyakulwanyisa okulaba nga bakussa wansi. Tuyina syndrome emanyiddwa nga PhD, pull him down, pull her down. Syndrome eyo we tuba tetugivuddeemu abantu b'e Bugisu. Nja kuwa ekyokulabirako. Olese example ennungi eya Mwami Byandaala nti abantu b'ewaabwe baamuyuirawo omubiri. Naye ffe wano we twayina saga ey'abaminisita baffe ab'e Karamoja ab'amabaati ne whistleblower bava wano ewaffe. So kati kikulaga fine kye baakola si kirungi. Si kirungi tukivumirira. Naye nga mbwa azaala ekibi akola ki akibongerera. Woba okuba owumba engalo. So naye ffe actually twakubisa nnyondo. Kati mu nkubisa ennyondo ebifo ebyo ne biba nga temwali muntu. Then kati ate wetuuka ekiseera otubaddeko close netufuna ag'omunkubo. President n'asaba amannya nti mbadde nsaba nfuneyo abantu nga 3-4 okuva mu Bugisu babeere nga badda mu bifo ebyawaggulu. Naye amannya ge baawangayo nga buli gwe baconsulting nti ate erinnya lino oliraba otya nti oyo mukyamu oyo muyiwe nti ate opoproposinga nti kangende n'erowoozi. Kati abasinga batera nnyo okwewaayo mannya gaabwe. Wanje kati sooke tukole ku nsimbi zino ezimu kuzireetedde abantu obutabanguko mu maka. Embaale by then nga tukyali wamu nga tebanagitemaatema nnyo.
muntu kyasobola okwesimbawo embaale mu pate ya NRM obulungi ne tufuna akalulu obulungi. Amannya agaproposingibwa by then kwaliko omwami gali wangu oyo n'abalala. Kati tufuna delegation okuva wano negenda mu State House. Yaliko abasajja abakulu sijja bamenya mannya. Webali batuuka mu State House ne bagaa nedda oyo Muganda. Tetusobola muwa kalulu kaffe. Ate nti n'ekirala nti ate omanyi ffe abagisu tusala empalu kale tasobola tukulembera emudodo nga balinga abagamba yagenda okubasala oba okola ki. So ne tufiirwa ekifo ekyo bwe kityo ne bateekamu abantu abagezaako okukola bye baakola naye nga si bye biri awo. So kati bwodda mu history yaffe wano eno tulina okusosola. Tusosola nnyo. We tubeera awamu kwegamba twagala tubeere ku level emu. Bw'ogezaako okugyayo omutwe bakuba. Buli lw'ogezaako nti kanveeyo nga bakuba. So obuzibu bwe tuyina nti tetwagaliza. Era nja kuwa n'ekyokulabirako nti bw'olaba ekifo omugenzi gali wango nga yakafa kyabadde empty ekya ambassador Kenya ne Mauritius for some good time. Naye ng'era olabira ddala nti baababuuzanga nti ani mu Bugiswa asobola replacing ekifo kino. Buli omu yeenominatinga yenga omuntu. Kati ate wamala okwenominatinga we bakola investigation gwe babuuziza nti naye ono ali atya nti oyo mubi nnyo. So kati tulina obuzibu obwo nti ffe bennyini twerwanyisa. Twabadde wano ne Youth Symposium okyogeddeko. Nja kikoonako katono kuba mbadde petroni wa Youth Symposium. Naye olaba nti ffe bennyini okusingira ddala twabadde twerwanyisa. Tetumanyi kye twagala. Kwegamba osanze baasi etambula n'ogibuukira naye ng'ate oyagala otwale obeere driver. Oli gwosanze mwavuga omujjemu naye nga tomanyi na baasi gyeraga. So tubadde n'obuzibu obwo naye nga okansolingibwamu ennyo nti era mwalimu enkookola okuviira ddala mu banene baffe wano. Mwalimu ne bamachuwa youth. Abasidia youth badi. So kati obuzibu we bwali nti okusookera ddala twalinamu forces ezirwana era zo tezigulawo. Kati ekyokubiri nti naffe abavubuka kino ekintu kyali kizze nti kitunuulidde nnyo omuvubuka. Naye okusookera ddala abavubuka baalinamu obutaakanya. Then oluvannyuma bwe twatuula ne tuukanya ne tubalaga direction. Kati ekiseera kituuka olunaku twali tusabye symposium yali supposed kuba ya nnaku 2. 11 nga musomo mindset change. Kuba omulamu omukulu gwali gwa mindset change. Kuba tukidriving nti olaba abaana bangi bafunye sente za PDM. Naye saawe no omubuuza nti ziriwa. Era nina okwewaliikirira nti we ziba sente zino zakuddizibwayo nga gavumenti bwegamba. Mu myaka egijja abantu bajja kudduka emisinde ojja kwewuunya. So ne tugamba nti abaana abasinga bafunye sente zino mulimu n'abatafunye. Naye abazifunye tebali zikozesa mu makubo matuufu. Tuzze tuba ne government programs ennungi omuli Operation Wealth Creation, omuli emyoga, omuli PDM n'ebirala bingi. Naye nga bw'otunuulira nti impact tetera kuba nungi oba nnene bulungi. Ng'obuzibu buva nti tujja ne gavumenti ereeta programs ennungi naye tetusooka kusomesa bantu kumanya ki kye balina kukola. Nja kuwa ekyokulabirako. Ebiseera bya Operation Wealth Creation nga bakyagaba seeds, improved seeds ku magombolola. Ng'osanga nti omuntu bakuwa kilo 4 ez'ebijanjaalo oba kilo 5. It's an improved seed.
naye kati nina omukadde gwe nasanga nga yagamba bino ebijanjaalo ngenda kufumba mumpa mutya kiro nnya ne mubuuza bakuwadde kiro nnya nti ngenze bampadde kiro nnya zokka era ngenda bifumba ne ngamba tebalina kye bakugambye nti atwasimbye layini ne batugabira you can imagine kati nga kiraga nti omukadde asitudde improved seed gye waalisimbye kiro nnya n'ojjamu 10 naye nga tagitegedde kati ye ng'agenda agitokosa akole kye awo wafuna akawunga wali kiro nga eyo miiru eba ekoze eki so kati n'osanga nti we tuba tulina mindset ng'eyo tuba tulina obuzibu nina n'omuvubuka gwe nasanga awo ku banka emu nga yakafuna miliyoni y'emu nangamba mbadde sijjangako ku woteeri ewuwo leero ekyemisana ngenda akiri eyo kuba nfunye ku kasente you can imagine era abamu ziggwera mu bbaala ne bakola batya so kati ne tugamba singa tuba ne mindset change program nti olunaku olusooka nga 11 abaana basome babeeko ne beebayiga n'okuwulira ku stories z'abantu abali successful nga baatandika nkola kijja bazaamu amaanyi then n'okuba organizinga nti singa tukola circles ne tukola zi cooperatives gavumenti erina wejja okutandikira okola ki otuyamba kuba kati twali tutunuulira nti singa tukola cooperative mu Bugisu ba youth ne bakola cooperative cooperative eno katu ekyokulabirako nti gavumenti negisaamu biliyoni 5 nsuubira nti mujja kubaamu abajja okwewola miliyoni 10 miliyoni 5 batandike bizinesi entono singa tuba tubasomesezza ne bamanya ekyokukola what type of business ze bali oyingiramu so kati kyekyali ekigendererwa naye kati n'osanga nti abantu baali boogera tebamanyi kikigenda mu maaso omu yaakakibuukira leero naye n'ayagala akolage nti akitegeera n'okusinga so bwe buzibu bwe twali tuyina nti tetwagaliza kati n'ekirala mwalimu enkookola nti ate bano abaana abato baleeta batya pulezidenti embaale ngaffe abantu abakulu twalemererwa okiraba ndowooza so naye kyali kyannaku nti twali tusuubira mu kuwandiikira omukulembeze twali tumusabye nga twagala bayuthi babeere naye lunaku lulamba si bino byajja n'atuwa 1 hour eba tetumala nga twagala bayuthi bawulire eddoboozi lye kuba wootuula ne muzeeyi ovaawo si kyekimu ayina emboozi gy'akuwa nodda mu layini so ne tugamba nti singa atuwa entayadde ne nayingira saawa nga 4 n'abeerawo paka saawa nga 10 bwe tuba tutajetinze abavubuka 5,000 at least 2,000 zijja kuvaawo nga zirina kye bakoze kye bayize so kati ku 12th ennaku nga zisembera n'arealizinga nti ye yali amanyi nti ajja for a few hours ng'amanyi ajja kusooka okugulawo omukolo gw'omugenzi aronda ekijjukizo ky'omugenzi aronda kye baali bakoze ku Serena then alinnya ajje wano atuweeyo 1 hour oba 2 hours kati ffe ne tulaba nga 1 hour eyo tesobola tumala kuba ffe kye twagala tubeere naye lunaku lulamba abavubuka boogera ebizibu byabwe okiraba kuba wagenda mu regions endala tulabye nga abawa time emala naye ffe wajja wano 1 hour 2 hours nekiggwa kati this time twali twagala presentation ng'eva mu different sectors nti abaagala bajja kuba ne representation abakatale babe ne representation abavubuka babe ne representation abageto babe ne representation kwegamba ababoda sectors zonna ezirimu abavubuka nga twagala zibe well represented so that omukulu waayimuka naye abeeko ne kyakola ki kyabagamba naye ng'amaze bawuliriza amanye buzibu ki bwe bayitamu bafeesinga problems ki n'ebirala bwe bityo so nga bw'avaawo ajja kumatira amanye nti embaale bavubuka balina ekizibu kino abagaraji balina kino ababoda balina kino so that naffe tube nga tusharinga ku bwogiyise national cake naye ng'abasinga nsuubira tetujagala kuba singa twali tujagala singa tetwekuba nkookola so kati bwe twalaba nti alituwa 1 hour ne tugamba 1 hour tekola ki temala tuwa olunaku olulala
so n'agamba nti ajja tuddira kuba yakiraba nga kituufu kuba kati ffe twalaba ffe nga ba organizer ne tulaba nti tekijja kumala okusinziirira ku bigendererwa byaffe nga tetujja ku achievinga tetujja kusikowaringa kati we better call it off tulabe how it goes so bwe kityo bwe kyali naye ng'obuzibu bwe tuyina oyogedde ku culture institution yaffe bw'otunuulira culture institution gye tuyina ey'Abamasaba Cultural Institute bw'otunuulira omukolo ogubeerawo mu August ndowooza gwe mukolo namba 2 mu nsi yonna ogubeera ne crowd ennene ng'ovuddeko festival ya Brazil eddako ye y'Abagisu so kati obuzibu bwe tuyina nti tukyayinamu challenges enkookola ndowooza saawa eno olaba ku mukutu ffe bennyini tuli kweyuza gundi tanaasala mbalu gundi tanaakola bw'ati ono ye mutuufu ono ye kati twalemererwa for once okubeerako n'eddoboozi limu nti buli lwe tubeerawo ne leadership tugirwanyisa ffe bennyini ne twekuba ne tweyuza kati n'abaali tutaddemu ensimbi nga gavumenti ne corporate companies beebuuza ani mutuufu ku bano so kati kye bakola nga batuula nga batutunuulira nga tweyuza nga kikomaawo saawa eno olaba tukyagamba nti ne accountability ya ssente ezaabaweebwa tenaafuluma kati nayo yaleese obuzibu otunuulira social media biki byonna bava munda bakyanyumya ku accountability so kati olabira ddala nti tetuli organized singa tuba organized ne tubaayo ne kye tuyita collective responsibility kye kintu nti bwe kiba kituuse mu bugisu ffenna kitukwatako tuba muntu omu kasita kibanga kya bugisu tubeere n'eddoboozi lumu nga ffenna tuli ku kintu kimu nti bwe tusikowaringa tucelebratinga ffenna bwe tufeiringa tudde ku round table tubuuze nti obuzibu buliwa kati ekyo kye tubulaakinga era nzijjukira waliwo n'omwami omu yanyiigira paka leero olumu yalina mukyala we nga be bakulu ba FDC wano ebaali be baagenda mu kulonda akamyufu mu Enamboole aka FDC jjukira Nandala yalina entebe gy'avuganya mu FDC by then mu party naye kikulaga nti n'abaava eno Embaale tebaamulonda ba delegates okuva mu Bugisu region tebaamulonda kati twali tunyumya omwami omunangamba anze mukyala wange yangambye bwati ne bwati ne mugaani akulimba nti embwa ya president eba president mu mbwa endala so amazima gali nti tetweyagaliza bamanyi okuwanika omuntu waggulu naye nga mu mazima mu mitima si kye bategeeza nti tuyina ensaalwa egamba nti lwaki gundi ayitawo anaatulinnya ku mitwe kati obuzibu bwe tuyina nti tuyina nga bwe nakugambye nti tuyina ego oba mu Luganda kyeki nti twewanika kati owulira nga ono ate naye bw'abeera waggulu yatajja kwewanika okusuuka kati nogaane nammusika tudde ku leve emu obadde wansi wange so kati obuzibu obwo bwe tuba tetubugjeewo tetujja kusobola kukola ki ku developinga nga abanambaala oba Bugisu sub-region so kye tulina okukola nti tusooke tweyagalize nti bwe ndaba Esther nga asituse mu kifo eky'omusika ntuule naye mubuuze nti wakola otya okutuuka w'oli sina kino omukwasizeeko okweyongera waliwo omuntu akugana ekintu naye nga naye tajja kisobola kati wano nti tulina emirulu nti nyinza okuba nina kapuloti wano mu tawuni naawe ng'okayina kati ne wabaawo kapuloti akalala ne kajja nga nkeetaaga maybe naawe okeetaaga kati nze olukagula ate gwe nojja n'otandika okola ki okulwana yakatwala atya nze ayina okubeera n'ekizimbe wa ku Nabowa nze ayina obeera n'ekizimbe ku Republic noba nga
buli wamu olulunkano oyagala okole ki bobeerawo. So tuyina obuzibu obwo kyova olaba nti tuyina abaana basomye wano naye nga tebaagala nakukolera Mbaale. Tuyina badokita, tuyina bayinginiya, naye omugamba nti Mbaale nti eyo saagala kuba balaba nti bagenda akola ki. Era kijja kwewuunyisa twabadde ne Saga mu Mbale Regional Referral Hospital. Babaddewo abakulu be batadde ku side. So nga tebalina aleka nga tewali leadership. Ne bakwata omwana waffe waawano Dr. Dani bamuyita Dani Mwayafu, mmanyi nga Dr. Mwayafu. Ne bakwata Mwayafu nti gwe ojjula otuula mu ntebe eno. Naye recently nali awo omuntu n'agamba kati oyo alina experience ky'omuwa eddwaliro lyaffe lyonna bwe lityo. Okiwulira naye ng'ali okwogera alikuba mugisu munne. Kuba amanyi nti Dr. Mwayafu ava ndowooza Bulambuli oba Sironko. Namumanya sometime back nga akyalina ku ssomero. Kati olabira ddala nti omuntu eyakyogera Mugisu naye nga tali kwagalisa na Mugisu just to be a caretaker. Okiwulira? Naye ng'ate bano be baagala babeerewo be baakoze n'ensobi aba-experience be baakoze n'ensobi mu ddwaliro. Mwalabye nti omusaayi simanyi baagukwatirawa, ogwa Regional Referral simanyi biki. So tuyina obuzibu nti ffe bennyini tetweyagaliza. Era saawa eno ne bamala bagamba nti oyo Dr. Mwayafu gwe bataddewo nga acting nti kati bamuwe ekifo ekyo abeere fuulu. Ffe bennyini ffe abagenda omulwanyisa ojja kusanga nga abamasa aba bennyini be bali omulwanyisa akole ki alemererwe. Nakyalako mu Western na mukwano gwange mukulu mu gavumenti sijja mwogera manyi. Yampitako mu family gathering yaabwe balina family gathering. Kati one evening nangamba atuyina function yawo tugendeyo. Naye okutuuka ku function omanyi function yaliwo nti mwali mu vac ya senior 6 nga abaana bakafuna results. Naye village yatuula baleete results z'abaana wamu abakoze senior 6 mu village eyo balabe omwana ono ayina asoma koosi kyona ng'ekyalo ateesobola ne batandika contribution oli nti ngenda akuwa ente 3 oli nti ngenda akuwa miliyoni bweziti otunda osomesa omwana oyo. Abaana abamu bagenda ebweru UK simanyi US simanyi biki mu koosi ennungi. Kati abo be bajja okudda wano bafune emirimu nga ffe tukyerwanyisa then tugambe nti abanyankole be bawa emirimu be bakola ki. Naye nga ffe saawa eno nze Esther nekugamba nti nina introduction oyinza okumpa miliyoni 2 naye wenkugamba nti mutabani wange agenda ku university sirina akasente ogaono omulalu wa mutwe yabazaaliraani. Kati twava ku bintu ebirimu amakulu tukola ebitalina makulu. Kati nze ompasiza otya omukyalo owange naye ng'ate bwe nzija nenkugamba nti omwana agenda asoma medicine bamuwadde ekifo e London oba wa ojja kuŋŋamba oyo yazaala baana bayagala atweragira. So kati twaleka ebintu ebirimu amakulu tukola ebitatugasa. Kati ate n'olaba regions endala nga zo ziri mu kwekwata wamu okubaako ne bye bakola. Then kati ate bwe bakomawo ne bafuna emirimu ne tutandika okugamba region eyo etuyiseeko. Kyova olaba abantu b'omu mambuka wotuuka mu offices ennene ezisinga ab'omu mambuka gye bali Western gye bali. Kati bw'otuuka ate n'otuuka Busoga region gye bali. Bw'odda wano ewaffe mu Bugisu batono nnyo nga n'aliyo tayagala n'okulaga nti Mugisu. Bw'otuuka n'oyogera n'Olugisu akutunulako ng'atakumanyi kuba tayagala oyinza n'omusika. Kati ate n'obuzibu bwe tuyina nti bwe nkusembeza nga ndi mu office ne nkusembeza ate gwagenda okunsika olw'ekyerumu batuufu.